Nsa muntu ansanga nga amasalimo mpayo omutwalo. Njagala ntandika okusanga abantu omwaka okujja salime ekyetaano kikyo. I know. Ekitegeeza nti okola. Kati woba tokola mbayiko benkulagirira ogenda olabe. Abo. Mwebake mwenna. Mubeereyo mwebakeeyo mwavuwalireeyo. Kubanga ndaba abantu abatalina buvunaanyizibwa tolina mulimu oba olina obuvunaanyizibwa atagulina ng'ogezaako ogunoonya nsabira Katonda agokuwe. Kakati World Cup yawedde Bufalansa tugenda otandika empaka zino ng'ekikopo ekiraba bulungi nga teetaaga na gaalubindi nga kigiri awo ne kati mujooga era ng'ekikopo kyekyo kyennyini naye ageza oteekako gaalubindi byagenze okugwa nga bateekeko ku gaalubindi siraba bulungi balamwe mujooga yahaddeko ne gaalubindi abo balaba bulungi kakati kibi kyankoko kiri ekyekwekusa n'enjala ennumiddewo naye nze World Cup yawedde. First of all, I'm happy for Argentina. Nzikiriza nnyo mu bantu abakola abayita mu kusoomoozebwa ne bawangula kubanga bwe bulamu. Obulamu bumenya nnyo abantu nga byonna bibadde byangu. Ate abantu bangi twesaasira nnyo bagamba asijja sobola. So I think Argentina yise mu kugezesebwa kwonna. Bungereza yasamba omupiira omulungi ng'ekuba ggoolo ezisalawo twatuuka mu kaseera bw'erina okutulagira nti nesamba omupiira baagikuba. Naye Bufalansa yammwe gye muwaanawaana genda olabe challenges zaayo eziri awo tezirina nnyo z'amaanyi. Naye ttiimu eno nze ttiimu bbiri Argentina ne Morocco. Morocco yayita ku Spain. Neyita ku Portugal. Ttiimu zolowooza nti nnene. Portugal muyinza ogiyisaamu amaaso naye badde Ronaldo ayagala okuwummula ng'ayagala ekikopo. So nze Morocco ne Argentina ze timu zange za tournament eno. Abogera ku Croatia timu mujinyoma bunyomi timu ya amaanyi. Nero akube kyaganya okusikinga mbongo waffe nti bwetwogera ku mupiira Croatia gyeri. Izibwento bindowooza. Naye kale omupiira sizonyo omupiira yawedde. Kale